kirabye ndya mwenna bampulira essaawa nze mutereke era nnyo okunyumya ebyo bendabye oyo anampakanyazibe empaka nsibe kasambo entanda gye nkoleetedde tutta ebbanga naye bwe mbirowooza ndaba bibinyo byakuswala kuba enjala eyagwa mu nsumu neyo gye buvudde oyo atagimanya kanjinyume si bya lugambo. Kale bantu bange mwebale egyo gyonna gye mutuusaako engalo. Oluyimba tutandise n'oluyimba enjala eyagwa ewaffe okuva ewa Buzigi Moses Munagomba. Omwami oyo yaliko emabegaawo nga ye mwogezi wa disitulikiti y'e Gomba, naye nategeera nti akalulu ako akaggwa tekamuleka waggulu. Buzigi Moses omwogezi we disitulikiti y'e Gomba. Kale bwe tutyo tutandise olunaku olwaleero ne programu yaffe eya Kadongokamu wano ku YouTube channel ya Muzungu David Kadongokamu Music Analyst. Nkusaba nti subscribinga then ne ku Facebook nayo followinga. Programu eno tukenkuka Kadongokamu. Onaku olwaleero tuze tutunulire oluyimba lw'omugave Peter Baligidde olumanyiddwa nga Agawalaggana mu nkoola bwe tuliba tutudde tuligazimbira olusiisira. Oluyimba olwo nandibadde ndukuzanyiramu naye ennyimba ezo ziriko zi copyright w'oluteekerayo bw'oti nze wano ku channel baba bagenda kumpa either a claim or a strike, ekitegeeza nti mba sisobola kuyitawo. Kale yensonga lwaki siruzanye naye nga nzirina ennyimba ezize eza mukyala we zonna nzirina, so tugenda kubanga tutunuulira ekyo. Gwe ayagala ennyimba zino eza Kadongokamu osobola okuntuukirira e Kasubi ku Basookakwavula stage wensinzirira okubanga nkola emirimu gino. Ennyimba zino nzirina wabula ntunda ntunde abamu kibaluma naye ate nga kyekituufu. Gwe nga wookola omulimu omulala nange wenkola lwakuba ate nze nkola gwe kyoyagala kyewandyagadde ku bwereere, naye at least services zetukola ze renderinga gye muli abamu mwandibadde muze appreciatinga. Kale Peter Baligidde yaani tugenda mulaba. Oluyimba luno lwafuluma mwaka ki, lwafulumira wa, era baali bategeeza ki? Ebyo byonna tugenda kubanga tubiraba mu nteekateeka eno. Oluyimba luno lwayimbibwa omugave Peter Baligidde naye nga lwafulumira ku teepu emanyiddwa nga Kanfube. Kanfube teepu eyo bayimbako ye ne oweewe omugenzi Margaret Nampa Esther w'abayimbi abakazi. N'ekyewuunyisa mu nnyimba zino, oluyimba Kanfube olwatunda alubamu eno olaba nga lunafu nnyo ku luyimba Agawalaggana mu nkoola, so nga ate luli lwakola nnyo, naye kyaliwo tulaba ne Rod Fred Sebata mu 1998 nga olutambi obugenyi kwe kwali ddole y'omwana. Owulira nga ddole y'omwana yali y'amaanyi nnyo okusingako luli olwatunda teepu, naye munnange tekyasoboka. Kale ensobi ezo oba oliawo zaakolebwanga naye omuntu ayinza obutakimanya. Kale oluyimba luno Agawalaggana mu nkoola lwafulumira ku lutambi Kanfube. Olutambi olwo lwagulibwa Kasajja and Sons, produced by Kasajja, Festo Kasajja, production of Kasajja and Sons Emporium, PO Box 4617 Kampala. Kampala plot 34 Room Street. Enamba y'essimu simanyi oba ekyakola naye zaali ziri zi landline ezedda. Ku lutambi luno kwafulumirako ennyimba nga Kanfube, Uganda tukole, oyombera ki, ebiruma bingi olwo lwa Margaret Nampa, Agawalaggana mu nkoola, ebirijja lwa Margaret Nampa, ndabye nakyala Margaret Nampa, nsaana nsanyuke olwa Margaret Nampa. Kwaliko ennyimba 8 ze zaafulumira ku lutambi luno olwa Kanfube okwali Agawalaggana mu nkoola, nti we tuliba tutudde tuligazimbira obusiisira. Abaffe Agawalaggana ge gaki? Kye kintu kye tulina okubanga tusooka tutegeere.
naye nga kiyinza okugamba nti oluyimba luno lwa byabufuzi, naye atmosphere eyaliwo obudde obwo ey'obyobufuzi teyali nnungi, ng'omuntu okuvaayo n'ayimba oluyimba nga lukoona gavumenti. Ekyamazima ebibye nga biyinza obutagenda bulungi. Being nti these guys were creative, yasalawo okukozesa Oluganda olukusike n'akusikamu engero, era w'oluwuliriza lulimu lugero ku lugero, kale nga kiyinza okuba ekizibu ekyokuba nga omuntu ategeera ki kye yali ayimbako mu luyimba luno. Kale omugave Baligidde bw'atyo bwe yasobola okusurvivinga ekiwendo ekyo, otherwise singa kyategeerekeka, kubanga era oluvannyuma kyalinkinga kubanga ne muganda we omu yatuuka okutemulwa nga babazinze. Maama we Rose Nakintu yatuuka okumuddusa wano mu ggwanga okumutwala e Kenya. Yamuddusa wano mu ggwanga okumutwala e Kenya nga olutalo lubundabunda. Kale Agawalaggana gabeera ki? Agawalaggana ebiseera ebisinga gabeera mayembe. Agawalaggana gabeera mayembe. We gaba tegaaterera gasalawo nga galina kye gaagala naye nga baganya ogatereeza. Ebiseera ebisinga gapaala ne gagenda mu mayanja oba ennyanja, ne gagenda mu bibira, emigga, mu nsozi, ne gasinzirira eyo. Era eyo gye gavanga okudda eno gye gaava okubanga gabatulugunya nga gaagala bagatereeze. So Agawalaggana ge yali ayimbako gaali mayembe oba gabeera mayembe ge yakozesa. So nti we gaba tegateredde, gakola embeera gadduka mu bantu ne gagenda ne geekweka gye gasinzirira okudda mu bannannyinigo okubanga gabatulugunya nga gaagala bagatereeze. Kale obudde obwo jjukira nti gavumenti eyaliko, ndowooza twali mu tterekero olutwa kubanga byatandika mu 1980 akalulu ka 1980 UPC ng'egamba akalulu ekalidde, ate abagondi ab'oludda olulala bagamba bababbye. Bwe batyo oludda olwabbibwa ne lusalawo ne lutandika okukola kaweefube ow'okubanga luyeekera, era kye kyaleeta gavumenti y'Obote okubanga eggyibwako. Wemala okuggyibwako, Museveni n'abantu be tebaali contented, kwe kubanga bagenda mu maaso okulwanyisa amagye nga baagala bakyuseemu, naye simanyi oba byakyuka. So bwe bityo we byali. Basically lwali lulanga amajja ga Museveni nga omununuzi w'eggwanga. Lwali lulanga Museveni nga omununuzi w'eggwanga, era ndowooza olina w'owulira ng'agamba nti omununuzi ndowooza alibeera mwana w'entale, alibeera mwana w'ebweru. So yoyo gwe yali ayogerako. Naye nti n'okutuusa kati gavumenti yakyogerako bwogezi nga baakava mu lutalo nga we baasiima omulimu omukulu gwe yakola, naye tewaliiwo kyali kivuddeyo nti kiikino bakiwadde omugave olw'omulimu gwe yakolera gavumenti eriko kati oba oludda lw'abayeekera. Ate si bo bokka, ne Matiya Luyima be bamu ku bantu abandibadde nga basiimibwa oluyimba olugendo lw'e Masaka. Deogratias Ssebuguzi naye alina oluyimba olwali luwaana abayeekera by then. Kale kyekyo. Margaret Nampa nkugambye yali nanyini oluyimba lwe lwatunda olutambi luno, then Peter Baligidde ye naye n'ateekako ezize. Kale tugende tulabe Peter Baligidde yaani. Peter Baligidde yaani? Bwe tunaamala okulaba Petero Baligidde byali bimukwatako, then tugenda mu maaso tulabe ne kye tuyinza okuzzaako mu programu endala. Nkusaba nti gwe agoberera, teeka ky'oyagala mu comment section twogereko. Teeka oba muyimbi oba luyimba kuluvunula
anything kasita kiba kikwata Kadongokamu ekibuuzo kyonna ky'olina request yonna gy'olina teeka mu comment section ngenda kujja mbeere nga ngezaako okutangaaza oba basomesa naye nga baganda bange mbasaba nti tusubscribinge tuleme kubeera bakodo gwe woonyimidde ka komenti woonyimidde ka subscribe ka view olowooza singa obadde gwe wandiyituwadde bino gwe just kuteeka obuteesi ka comment ka reaction ko okaganye naye singa gwe abadde nga ogamba nti kanteekemu data ngende nsomese ku bantu bano wandibadde okikola anyway katugende mu maaso. Peter Baligidde yani Peter Baligidde azaalibwa ku kyalo butasabwa Mijije Nakaseke district edda eyali Luweero butasabwa Mijije Nakaseke district gye yazaalibwa naye nga yazaalibwa abagenzi okuli Mikaeli Mukiibi oyo ye taata n'omukyala Rose Nakintu ye maama. Mikaeli yafa, taata wa Peter Baligidde yafa. Petero Baligidde yazaalibwa mu mwaka gwa yazaalibwa nga 8 Ogwokutaano 1956 yafa 1992 ku myaka gyali 36. Omugenzi Petero Baligidde yaleka abaana 5 mu bulamu bw'ensi abamanyiddwa naye bagamba nti omusajja omuganda tabalirwa nzaalo si muganda yekka ffe ab'oku lukalu lwa Africa naddala wano mu bendo lya Uganda tetubalirwa nzaalo yaleka abaana 5. Omwana omukulu ye Nabatanzi Rosemary nga ono ye first born we Kinyozi kati mu bitundu by'e Busia. Aina omwana omulala era mu nnyimba za Margaret Nampandoozi omuwulira gwe bayita Sseggwanyi Godfrey oyo musomesa wa primary. Naye nno ne famire eno erabika famire y'abasomesa. Then mulimu Serunjogi Thomas ono yadda mu bigere bya Petero Baligidde nga afuddewo. Serunjogi Thomas Nabukalu Proscovia omwana w'omuwala omuto Nabukalu Proscovia. Abo abaana bonna benjogedde awo waggulu be baana ba Peter Baligidde n'omugenzi Margaret Nampa star wa bayimbi abakazi. Then waliwo Kibirango Gerard ye mwana we omulenzi omuto ye last born. Mama we ye Nakimera Eseza nga Nakimera Eseza ono naye yali mukyala muyimbi era omusomesa Nakimera Eseza. So bwatyo Kibirango abadde yakatiikirwawe emabega yatiikirwa ku University ye Gondi University ye Kyambogo naye nga oyo omu ku baana Prince Job Paul Kafeero be yali akutteko ye yali amusomesa era Prince Job Paul Kafeero we yafiira wano mu 2007 yamuleka mu senior 4. So bwatyo omukulu wamala okufa olwo abalala ne bateking over okubanga bagezaako okulabirira oba okulaba omwana oyo nti yeeyongerayo mu maaso n'emisomo gye. Prince Job Paul Kafeero ekyenjawulo kye yali akozeeko ku bantu abalala nti yagezaako nnyo okwagala abaana b'abagenzi era bangi be yali alabirira ewe obudde bwe yafiira nga yasomesa n'okuwa obuyambi obw'enjawulo mu famire zaabwe. So yoyo omugenzi Prince Job Paul Kafeero yalina omutima ogw'enjawulo. Mukama Katonda amuwumuze ekisa. Era naffe abaliwo ebintu bino ebimu bibeerenga byakuyiga gye tuli nti singa munna aba avuddewo togukozesa ng'omukisa nti agenze mubeererewo
mubeererewo. Kale yoyo Kibirango Gerard omwana wa Peter Baligidde omuto azaalibwa Nakimera Eseza, mukyala musomesa era nga muyimbi. Muyimbi. Then oyo omukyala akyaliwo namwandu wa Peter Baligidde. Namwandu wa Peter Baligidde akyaliwo, yazaalibwa omwami Zakayo Kalibala ne Nalongo Dorothea. Obuzaale bwe buli Mawale Parish, Makulubita Sub County mu Kawumo Village mu Luweero District. Okay, kale tukyeyongerayo. Liya akantu kansesa nayinanga mukwano gwange by then twali mu comedy nga tuzanya Katemba mu Kampala, that's the comedians abaana be Kampala nga tuline Mbereju eyalinga ku Radio Simba. Kati waliwo omwami Katende Mawale kati ke kanseseza Katende Mawale naye nno tuyita mu bingi okubanga ofuuka ekyo kyoli, so omuntu munaye wakusanganga n'akunyooma obwolumu oba n'ensonga lwaki olina okunyiiga. Kale Peter Baligidde yazaalibwa ne baganda be ab'enjawulo, mulimu David Katende ye mwana omukulu naye nga oyo ogugwe gwakukuta nnoni musomesa Ndeje SS. Then ne mubeeramu Henry Mayanja omugenzi. Waliwo Semakula yo gwayimbako nti omulala yafiira ku ggwanga ne by'e Kenya tuli biteesaako, yoyo Semakula. Then ne mubeeramu Henry Bakalu oyali Mulira Ndeje. Then ne mubeeramu Kibirango oyali Rutete, ne mubeeramu Muyombya n'abalala. So webati era Peter Baligidde ku gimu ku mikwano gye egyali gisinga mu kisaawe ky'okuyimba yali Prince Job Kafeero no Lord Fred Sebata. Kale baganda bange bwe tutyo bwe tugezezaako okubanga tutambula olunaku olwaleero luno ne emboozi yaffe eya Agawalaggana mu nkola. Simanyi oba olutegedde bulungi, naye w'obanga olina ky'otategedde osobola okunzirira mu comment section, oba oliawo yinza okuttereeza nga mpita mu kuwandiika. Naye nga emboozi zino ku Facebook gye ziri. Obudde buno tuli mu kuzimba Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame website, teekamu kadongokamu.org ogenda kubanga olaba obubaka buno. Tugezeeko okukola nga abasajja abazungu we baakola okukuuma ebintu byabwe. Naffe oba oliawo tuyinza okufuna omukisa okubanga Kadongokamu ono asobola okusitandinga ne tuliba tuvuddewo. Enjawulo nti abasinga ndowooza tebalowooza ku lunaku lwankya singa baba bavuddewo, naye nga Kadongokamu tulina omukolere ebintu bingi okubanga asobola okusitandinga, kubanga efforts mpitirivu ezimuli emabega okubanga avaawo. Tujja sigaza abamulina naye nga ku mpewo mutono. Jjukira n'ebibiina kati tebikyatambula, ebintu eby'enjawulo. Kale ffe abasobola twekwate tulabe nti tugezaako, naye nze yinza ogamba nti ogwange ngukoze, nsomesezza nkoze eki. Kale nkusaba mu comment section teekamu emboozi endala gy'oyagala tubeere nga twogerako. Emboozi endala gy'oyagala tubeere nga twogerako giteeke mu comment section. Olunaku olwaleero tutunuulidde Agawalaggana mu nkoola bwe tuliba tutudde 1984 lwe luyimba lwe tubadde tutunuulira. Nkugambye lwafulumya ku lutambi olumanyiddwa nga Kanfube, kwaliko ennyimba 8. Olutambi olwo baaluyimbako ye Peter Baligidde n'oweewe Margaret Nampa. Peter Baligidde omujjukirako mu bibiina eby'enjawulo nga Namulondo Gita Singers, not Namulondo, eyo Namulondo yali amaze okufa. Namulondo yaliyo oyo omukyala we yagenda. Namulondo yalinga esangibwa Kireka. No bweyogerere ku Jokers Inn ey'omugenzi Ddungu era ye yali ne nannyini waka. Then ono Nkoba za Mbogo yalinga n'akulabye ne Kawempe Golden guitarist.
Kawempe Golden Guitarist bye bimu ku bibiina ebisinga okubanga bimujjukirwako. Lumu last year nga 3 ogw'omwenda twali tunyumyamu ne Lord Fred Sebata atugamba yeegomba nnyo omwana gwe bayita Peter Baligidde olwa engeri gye yajjamu n'ebintu bye n'akubaawo ebintu ebitategeerekeka naye nga birina amakulu amakusike. Yoyo Peter Baligidde gwe yali ayogerako. Kale baganda bange bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero, naye nga kyeyinza okugamba nti Peter Baligidde balinayo ennyimba endala mpitirivu, simanyi oba olina muzomanyi eza Peter Baligidde. Kangezeeko ozikusomera wano, osobola ozinoonyako ku YouTube, Facebook n'emikutu emirala. Balina ettima Agawalaggana Aisha ow'ekabanga. Oluyimba olwo mukwano gwe Aisha yali muganzi we, yamwanjula nga tategedde, bakazi bajja, beeyi nnene, ebiruma bingi, ekinjagaza ttaso, ekitiibwa ky'okuyimba, then kanfube, Katonda gwe yawadde katubinoonye, ekibojjera ku lwazi mbaatulidde, lwe luyimba olwali luvunula Agawalaggana mu nkoola mbawemukidde, mukazi mujja, nafuna eddembe nakyala, ne mubaamu nankerekejje olumu ku nnyimba ezaatunda nga kindabye mmeega, ndiba ntya olwa Peter Baligidde, olumu ku nnyimba ze nkyasinze okubanga njagala mu nnyimba za Peter Baligidde. Nsaana nsanyuke, nyiikira okwebaza, then bwe zityo sengejja abakyala, waliwo ekinkeeta temumemberera. So bwe ntyo bwe nsobodde okubanga nnyumyako ku luyimba luno. Kale nkusaba nti tugende mu maaso subscribinga, tube nga tweyongerayo mu maaso, oba oliawo naffe tuyinza otuukako ng'abalala we baatuuka. Nze Muzungu David. Ayagala okuntuukirira osobola okweyambisa WhatsApp namba eri ku page kuno, neeno gy'olaba mu vidiyo eno yeeyo. Osobola okunkubira butereevu, wonkubira nga tonfuna jjangu ku WhatsApp, tujja kuba nga tuwuliziganya. Nze Muzungu David.